Nze manzijako. Kale, take care. Wasagana kujjako. Really? Kale, take care. Nenga tolwawo bibuuza. Nalimba. Bibuuza kwa. Bibuuza. I read the bibuuza. According to his CV, this guy is not qualified. He already failed the first interview. I tell him to wait, but he cannot wait. He have no patience enough to wait for me. This decent man cannot work in our team. This CV is direct going to trash. Mwana gwe Joan. Nkulengedde naye mbadde ka video call ne Dave. Mpisekawo ku buliriwo ng'oli bulalamu. Nkulaba ng'oli mulaabe kutwala mbirombiro. Engamba owaayo. Kanzije neetuulire wano sijja kweteekera. Nga wenna simayiro. Ng'oli musanyufu bitya. Omwana oyo akuwa essanyu. Mwana gwe. Ng'oli bulala. Video call nawo kamanyi. Oli mulaavu. Mwana gwe njagala omwana oyo. Naye alina akasenge mwantadde. Ali mukasonda bwati wali mukunyigiririza. Nate kasonda ki? Temweyagala temuli mulala. Tweyagala. Kati omuntu akwagala ayinza ky'okuteeka mu kasonda. Tekayinza ky'okunyigiriza. Alinayo ebifaananyi by'ayagala mu nsindikire. Ayagala noodles. Tongamba nti bali mu kusaba ndumi. Zayagala. Jjajjange nabbalangasa. Mukulu waiswa. Yebaleko muganda wange. Badde mwendi. Badde wakanga mpoyemu nga bw'obimanyi. Badde oyogera ku nsonga y'ono omuwala ow'e Saudi. Mpozi waŋŋamba ali Jidda. Genda mmotola ossaayo tewali buzibu. Nina abaana ku ground abagenda omuyambako. Badde ngamba ebisinga nabikugamba. Kasita yatuwa 3,000 eza Riyalo. Riyalo si za ssente zaabwe. Nga kiwedde. N'asooka kuwa yalinga 2,500 ze miliyoni zaffe 2 ez'e Uganda. Engenda mugamba step ez'okukola tumunone ng'atuuse wano ku kisaawe UAE. Tufunawo bed space mwe tuba tumuteeka. Avaawo atambuze emirimu gye. Kale mukama wange. Nja kuba nkuumye ka confirmation message. Gwe kasitonteraku ka ssente bwoti. Ng'ompaka screenshot nga kiwedde. Oyo yatambudde dda. Essebo. Kale kankwerekereze. Kale. Mwana watu. Omusajja akutandisa okusaba ebintu ebyo. Ayitiddemu. Gendereza ku nsonga ya muganda wange beera mwegendereza. Ebintu by'ennaku zino obimanyi naye social media ogimanyi bwetambula ennaku zino. Neera tumaze akabanga nga tuli. Nkitegeera osobola okubeera ng'obadde n'omuntu wakabanga naye munanga abantu tebeesika mu nsonga ezo. Tulaba ebintu by'abaana ebitambula wano eno kano kaba kakafuluma kano nga kavaawo Bali abaana batulaze ebintu. oyagala n'ebyo bibeeremu awo. Teredda naawe. Beera mwegendereza munnanga okuvubuka okumwesigisa ekintu kyo. Sibyanze sisobola nze Joani waabwe. Sisobola. Kati nkoze ntya? Ebya social media obimanyi. Ojagenda oweereza omuntu ebintu byo agenda abite bisange ku mutimbagano ng'otaayaaya ebintu byo bitaayaaya. Nti mwagala. Yes, omwagala naye kati oyagala kumusindikira mama kyoyagala okuŋŋamba. Wali bimuweerezaako. Wangi linnya lya Patiri n'erya mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.
Katonda afe omulungi ow'ekisa tukwebaza olw'obulamu bw'otuwa ebirungi by'otuwa obulamu omukka ogutuwa okussa okugabiriza obw'enjawulo naye ng'essaawa zino Mama Maria nga ndi maaso go nkukwasa obulamu bwe ndy'oyitamu wano ku ddungu okuba nga nnoonyeza emirimu gyonna gye nfuna tegikola visa nkusaba maama onnyambeko nsobole okuba nga nkufuna omulimu ogumuteeramu visa mpona embeera eno ey'okukaaba waka beetaaga ssente buli kimu kyonna kitunuulidde nze maama byonna byetaaga nze nsaba maama onnyambeko mu mbeera eno wamu ne bannange bonna banjabo ku ddungu abasinga bali mu university abasinga banoonya emirimu batagifuna maama tusaba otuyambeko tusaba otukwatireko maama tosobola tulekeera tuli baana bo watugamba tujje maaso ko tukusabe ate tusabire eri omwana wo nsaba maama mu kaseera kano ojje obenga onnyambako mu byonna bye nsabira maama ekisingira ddala ekikulu nfuna omulimu ogunkolera visa maama ate nsobola okulabirira abantu bange be wampa okulabirira nsaba onnyambeko Mama Maria nsaba onkwatireko mu byonna maama nsaba ojje onnambike bulungi ate nsobola okufuna omulimu omulungi yonna gye ntwala nfuneyo omukisa yonna gye ntwala nsobola okuba nga sipi yange bagitunulako maama nsaba ntambule wamu naawe maama mu mbeera eno embeera ennyinze sikyasobola amaziga gensula nkaaba maama nsaba onsangula amaziga maama nkimanyi byonna obisobola kubanga nze ndi mwana gy'oli nsaba ojje ontaase mu mbeera eno maama nsobola okuba nga nva mu mbeera eno Ai Maria ow'ekisojjukiranga obwedda n'obwedda kye baawuliranga yabudde omuntu addukira gy'oli okumukuuma nga kuwanjagira okumuyamba era nga akusaba okumuwolereza nange nno Ai Bikira mugoba wa Bikira nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga bwentyo nze gy'oli nevo ntisembigere ebyo nga nkabula ebyonono byange ayina kigambo wulira okwegayirira kwange olw'ekisa kyo mpa byonna bye nkusaba amiina mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu amiina ekitegeezo ze kunneebuuzisa gwakubiri ng'ogwasooka wabimuwa tontoose nakunneebuuza kyobanza okwebuuza Irene tewambuuza mulundi gusooka lwaki ze gwakubiri ati nga ntiddemu beera nno mwegendereza munnange abasajja tobeesigisa bintu ebyo ojja genda obimuweereze wano nga muli mulaavu enkyo omunyiizeemu akantu kati abeere ng'ekyo kyekyokwekwaasa kyalina nti bw'oba tonkoledde kino mbita onaakola otya abamu babasaba ne ssente n'agamba wabimpeereza bw'oba tozitaddeeko mbita onaakola otya munnange beera mwegendereza munnange oli mulaavu oyagala omusindikira oba toyagala kyoseka njagala kumbulira oyagala omusindikira oba toyagala naawe onyiize bunyiizi oze kumbuuza nkubuulira gamya fact oganya okumpuliriza kati kale gwe mbulira oyagala toyagala kwata essimu genda osindike genda mu kinaabiro bejjula bebifaananyi sindika genda okwate ebifaananyi omusindikire genda naye mwana gwe Jowa lwaki onsindiikiriza bwotyo anti nkubuulira ekituufu toyagala kumpuliriza dammiya fact ogenda weereza omuntu ebintu byo enkyo bisange nga bitaayaaya munnange kati oyagala muweereza tired of this manager. I'm tired of this manager. What type of thing is this? You keep on coming to shop, asking me that, Lawrence, how is the sales so low like this? Tell him that now it's summer. There now no customer coming. Do you want me to go in their home or drag them, bring them to buy? I cannot do that. No, it's summer, you understand. If you need more sales, let it wait for winter. We are going to make more sales. Now there's no customer. I opened the shop since at 6 a.m. in the morning up till 12 p.m. now. I have only one customer. Let him understand. Keep on every day come to shop. Lawrence, sales. Ask him to wait. Let him be patient. When winter comes, we are going to make more sales. Master, I'm tired of this manager. And I also need money. I have family back home that I'm taking care of. I have family back home. Big family back home that I'm taking care of. I need money. So you try to understand. Because when the good business grow, me also I'm going to happy because I'm going to have more benefit because I need money. All of us need money. Look at place dry, place can't no customer.
no customers since I open shop in the morning, 6 a.m. Only one customer that I have. Look at outside. No customer outside. You want me to go and bring the customer from their home? They are sitting in their house. I cannot go to their house, drag them, bring them, come and take coffee, come and do this. You try to understand. People understand now it's summer. This is a very hot customer at their home. onyumirize bosi luli wangamba bosi kuluno ongamba mu Cameroon obadde oti semwana kwenkubona nsendeka ati ono mu Cameroon ye bambisimukaako toyina kyongamba oli luno ndi luno omunigeria n'oli yanfana kati leero nafunye mu Cameroon nafunye mu Cameroon princess binabimanyiiko olowooza no princess abimanyi sinawe bimunyumiza wawe namunyumiza nangamba ati mayina kumanya siye muganda wanganzise akusse nze kankulage bulazi waneeno kasente alaba omusajja sente ze yampadde wandi maama toyina kyongamba ngenda musigalako naye omanyita abo abantu si bangu mwana gwe kutina omukameruni yazimpadde zange kati zange mbeera eri mu buliri nga neebase bakubira bukubizi kasimu ne baŋŋamba munange tina jangu waneeno neŋŋamba lemikamu obitegeera ani ali mu kukyewaaniramu nze nina okukyewaaniramu kubanga bannange mwana gwe nobeera mwegendereza mwana we kajebaleko kale sebo naawe jeba kale ase mbadde sikakasa nti oliweka naye era obafaananamu omanyi nze John yate nze princess princess ng'onyirira bulala olina gw'olinda sina gwe nninda just kano kako kange ntera okujja netuulako wano ndinamu memories kitugira nange ntera okuyitaayita wanyina amaze ekitaayita nenkulaba kwe kusalawo nzijjeko wano mutuuzeeko olaba otya singa nange ongattamu ezo memories zo nembeera omu ku zo naye era engeri gyotuddewo memories ndowooza era ozijoyininze kubanga princess bwana amanya ebintu bino ngolwede wali wamugambako ebintu ebirala emabega nga era byekusa ku bino kijja kuba kirungi ate abo abantu si bangu balina entalo bantu balwanyi kwali kusanga n'omusajja omala ne wali bamukwano gomanyi kyali kukola tuli esootinga ate nawuliriza oli awuliriza Irene kankwega n'ataano gakubeeremu aba etira neyanziza naye era sikutegedde mwana gwe era nja bigamba princess naawe tomugamba kale sijja mugamba bulijjo byomugamba nze abatenga bimugamba naye mwegendereze mwana gwe beera mwegendereza abo abantu si bangu Hi Flo. Hi. Oh, how are you? You look stranded. What happened? Yeah. You know, sometimes in my off, I move around this area and I be helping people who are in need. And I have something for you. In case you need it, I can give. But if you don't need it, still it's okay. If you need, you can take it. Thank you so much. Thank you very much. Yeah, I'm Ugandan. Where are you from? Oli Munnayuganda? nja kwegendereza naye nze nja kulemerawo olwokuba mama bakuwadde ku ssente ate oza yakasooka okumpa nja mulemerako tetunaakusobola naye mwana gwe tukyaliwa n'ebya baba byo biri biki bannanga ate ombuuza bya baba naawe ebya baba tobimbuuza Irene ebya baba
tusooke tubireke tubimma amazzi gwemanya kati mu Kameruni yaliko leero mwana ono kituufu ebintu bino bigoberera omanyi princess ye Mumbejja kakati Mumbejja webale kunyirira olaba otya singa ompaka namba y'essimu ne tunyumyanyumyanga muki oba oli awo ayi namba y'essimu tejja soboka maama ng'ogisabye mangu eka naawe ofuuse mukwano gwange kitegeezebwa osobola okumpa ku namba y'essimu tetunyumyanyumyamu mikwano gy'ogifuna mu kadakiika kamu bwe kati anti kaakati ffenna tuli baana beeka ffenna tuli baana bannayuganda ate woosisinkana omuddugavu aba muganda wo kati tuli ba mukwano tuli ba luganda tekikugaana kumpa ku namba ya ssimu ayi si bwente bwenkola ebintu byange ne byonjogera nze sikyabitegeera teeka nno okuba ng'olina ekikyamu oba byogera sina kikyamu nzirenda ku bye mbadde nkola kati kale wandiikaawo eyange oli Munnayuganda obadde onjogeza oluzungu tuluterekera interview wano njogeza oluzungu bambi kiki ekyakutuuseko ng'oli wano olaikulaga oli stranded kikimbeera ki olaga tolina kiddako buzibu ki ekyakutuuseko you look stranded buzibu ki mwana gwe agent ngandeeta wano nampulako maze ebbanga bukadde bwange obu butaano mbadde Uganda eyo naŋŋamba ngenda kukugobera ku bintu byo nawe ojje Dubai okole nga nteekamu ssente n'ezimu nno neewole ngateekamu ssente nzijje wano nange ndabe nti nkyusa obulamu nga ngoberako visa nga mpa ne air ticket era nalindi awo ng'abinsindikira nga ŋŋamba jangu nja kukunona ku airport ntuuka ku airport mukubira nafuna ennamba awo ey'omuntu ngenda okumukubirako nga ŋŋamba kasita otuuze naawe weeyiye agenti baabaki mwana gwe ba agenti bakaabiza abaana ku ddunguwa ambi musajja watu kati obeerawo otya sirina wensula asanga yanyaga tuli waliwo eyampadde amazzi gaga bambi asanga yanyambako kakati nontwala nawe gyobeera mwana gwe kyokutwala gyembeera kyandibaddawo naye nawe nga wobimanyi nkugambye ntambula n'ensanga abantu bwe mba wakutwala bantu wange mba naatwala bameka olunaku jjukira ntambula nnyamba ono nnyamba oli sisobola batwala mwenna eri 05 123 456 nze singa towandiika owaayi nagambye dde ennamba yo sigyetaaga obadde otya ye owandinkubiriddeko ne tunyumyamu oba nekubirako 052 tetulina bye tugenda kunyumya naye waayi kale kaŋŋende owaayi empologoma enkadde ntegera ku mugga munako kakwana kazunza ebiwuka byakula naye wabula kyemba kukolera mpozi ninawo wano eno kyenyinza okukuwaayo ojja kubeera otandikira awo kuba nange sinzaali obulungi ennyo naye munange olw'omutima naye kansigazemu kano kateni kambeeremu kano kenkuwadde ka 50 gino emitwalo 5 gyewaka osobola ogulako ka shawaluma osobola okugulako ka biriyani bwotyo shawaluma kakulya bwe bubeera layisi obwa wano osobola okugulako n'olyako bambi mukama akuyambe anagwe sinnyo naye nkusabira bambi mukama akuyambe viza eyo ereme kubeera ngaeggwako nga tonnafuna kitambula bambi sinnyo naye leeta nkuwa akanamba kange bambi in case you need me just onteera ku whatsapp oba onkubira am Joan Gwani James bambi Joan we bale Joan kale mukwano bonafuna ID ng'ofuna line kale mukwano kama akuyamba obeere ng'ofuna omulimu bambi si byangu byo naye ojja kufuna kale mukwano beera ng'osindika CV buli lunaku topowa owulidde kale mukwano bye kama Katonda tunyirabira yakukulu empagirasente niente tarso siri obutwa